Ebiseera byakuza abaana ku masomero mweteeseteese twolekera ennaku ezo ezaaka nayo kyani olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ezikyalina ebbugumu mu bantu ebitrending nga bye twogerako olunaku olwaleero era nga twongera n'okubuuza ekibuuzo ekibuuzibwa abantu abasinga obungi nti ebiwundu bya pasita Bugingo ani amanyi Ewatuufu Webiri olunaku olwaleero ogenda kuba otuddamu ng'okuba essimu naye nga tetunagenda ludda olwo njagala okukujjukiza gwe wenna nti tuli mu Africa Cup of Nations ate era ng'empaka za Africa Cup 1xBet y'omu ku ba sponsors n'olwekyo osobola okugyegattako because the registration is free ate osobola okukozesa promo code 256C okulaba ng'ofunira ddala bonus ey'ebitundu 200% ku deposit gy'osooka oteekako nga wakeegata ku 1xBet. Kozesa link eri mu description ya video eno okuclaiminga bonus ey'ebitundu 200 n'okusukawo. Olunaku olwaleero njagala okujjukiza gwe wenna nti okubetinga tekukkirizibwa abo bakka wansi wa myaka 25 ate nga naawe akikola. Bet responsibly. Teri nsonga lwaki school fees z'abaana oziteeka mu kazannyo. Teri nsonga lwaki sente za medical bills oziteeka mu kazannyo. Ali ku ssimu asookedde ddala olunaku olwaleero njagala kwogerako naawe mbuulira ebintu obiraba otya. Hello. Mukulu Wangi ssebo. nze matali sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes. Omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala ekikopo. Ssebo naawe wasimbye ekitooke mu binnya. Owaayi nange nakedde ku makya nga ndaba abatuuze ebitooke babisimbye dda mu binnya. Nguudo. Era nazuukuse ndowooza nti nannyini ttaka enguudo we ziyita yasazeewo okuteekawo ensuku. Ate gwe oli mufunyi. Nabadde neetegese n'okuyunja ku matooke. Naye ngenza okuwulira omukulembeze ye yalagidde. Bwe kiri. Ssebo nange nasimbye ekitooke. Mu luguudo. Wasimbye mu luguudo. Nedda. Nze nakisimbye wano ewange emmanju. Mbadde mmanyina. Oteeka mu kalebule. Tondeetera ebizibu nga tukyabanja abantu baffe abaatwalibwa. Abaatwalibwa wa? Abaatwalibwa Qatar, Saudi Arabia ne Oman ku kyeyo. Mbadde mmanyi abaatwalibwa mu kkomera bw'oyogerako. Oba lwaki onoonya nnyo emitawaana? Ensonga za Pentagon ozoogerako ki? Sente zaali ziku. Tegenda kuzimbibwa. Olaba kiri mu church. Omuba endiga empulize. Omulina okuba amazima n'obwenkanya. Olwene ewaffe ebweru. Kyangu omuntu okusuubiza nga bw'agenda okukola oluguudo kyokka n'atalukola. Omuganda agamba nti olaba embwa egoba ow'ekiwempe olwo ggwe ow'eddiba ng'osala. Kituufu. Lugero ndumanyi bulungi olwo nange. Ensonga z'ebiwundu ate ogyogerako ki? Biriwa? Ensonga y'ebiwundu bya Pastor Bugingo omuntu yekka ayinza okutuwa ansi entuufu ye Susan Makula. Era bw'oba oyagala okumanya ekituufu linda lwe bali kyankalanamu oba ne baawukana. Oliwulira. Obuzibu buli beera awo. Omukyala ayawukana naawe n'akulangira nga bw'obadde tomalaako. Mbamanyi. Nga bwe wabba endiga ya muliraanwa. Nga bw'osiba obuguwa mu bifi by'enkoko mu seppiki ewaka. Olwo ensonga ennene bw'etyo erirema Makula okubuulira ensi gwe simba waabiri. Kanga simbewo katulinde tulira. Naye ate nze ndowooza ebiwundu bya Pastor Bugingo ebituufu biri ku mutima. Ku mutima? Bwe yafuna ekyekanga olunaku lwe baabakubamu amasasi n'awulira ng'omubiri gulinga ogukoseddwa. Naye ng'omutima gwe gwali gufunye ebiwundu. N'olwekyo abantu bamwesonyiwe. Yali akyakankanamu. Naye singa poliisi yagala okunoonyereza osobola ogiwa amawulire nga bw'ogampadde wano. Ssebo nagenzeeko mu Ivory Coast kulaba Africa Cup of Nations. Nyinza obutadda Uganda paka Africa Cup eddako. Naye bwe bajja Endeeba waaye.
Ali kusimu omulala. Hello. Sebo webale kuweereza. Oh, gale so. Myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu kitolo. Myasi ekibuuzo ekiri mu ddiiro olunaku olwaleero kye kigamba nti lwaki bannange lwaki ekibuuzo mukireese mu ddiiro ate mu kisenge oba mu kinaabiro muleseeyo ki? ndowooza kankuggyeko kirabika ogeziwadde nnyo kankuggyeko tunaakufuna omulundi Sebo genda mu maaso. Ebisago bya Pastor Bugingo biri ku kitundu ky'ekituufu. Nze ndowooza ebisago ebituufu biri mu nnyindo. Lwaki? Anti bwe yali akaabira omukadde w'ekkanisa yafeesa nnyo nga bw'akozesa akatambaala ne kimuleetera amabwa mu nnyindo. Naye singa poliisi eyagala okunoonyereza ku nsonga eno ne bakuyita osobola okwogera bw'oti osobola okujulira mpozi nga ku poliisi waliyo embaga eriko okulya n'okunywa nga waliyo ne bannamwandu. musajja oyagala bannamwandu. Hello. Onani? Nze Maama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Yes, agamba atya ow'Ezirobwe. Ezirobwe omusana gwakira ddala. Okay. Guli buli wamu. Abantu mbawulira bakubagana empawa ku biwundu bya Pastor Bugingo. Gyebiri oba tebiriiyo. Twebuuza. Bannange bannayuganda mwenna nsaba mu kitegeere nti okulaba ebiwundu ebyatuusibwa ku Pastor Bugingo weetaaga kuba ng'olina omwoyo omutukuvu. Iye Ole Spirit. Sebo ebiwundu bya Pastor Bugingo wabirabako? Sibirabangako. Tosobola kubiraba gw'omwonoonyi ow'ebbaluwa. Nze ebiwundu nga mbiraba. Nawulira eddoboozi nga liŋŋamba nti byebyo omwoyo nze yabindaga mu kirooto nga biri awo kumpi n'okugulu okwa ddyo. Naye nga pasita nyini byo agamba biri mu mugongo. Ne pasita alabika yeetaaga omwoyo omutukuvu okumanya ebiwundu bye ebituufu we biri. Ky'ogamba Pastor Bugingo talina mwoyo? Sebo droni olowooza zaggwayo. Bw'otayiga kubunira ojja kufuna foot and mouth disease. Nze nkubuulira. Ate kambuuze ku bazadde abaatandise okufuna sleeping sickness ne pentagon fever olwa school fees. Sooka oleke pentagon fever kye ki? Kwe kuba nga weeraliikirira. Mpozi tewasoma sciences. Abazadde baatandise okweraliikirira olwa school fees. Naye ate nze mbasaba ekintu kimu bakole nga nze. Batya? Educational loan nagifuna dda okuva mu Lekisego Uganda. Era ku ka interest akatono ennyo bwe kati nze nja kubanga mbasasula nga nzifunye. Ekirungi ekiri ku Lekisego bw'ofuuka client omulundi ogusooka omulundi oguddako okufuna loan kyanguwa. Era nayingidde nze n'akalulu ak'okuwangula $50,000 wiiki eno. Naye kambuuzeemu Sebo. Ye nnyabo. Gwe ssente za fees wazifunye? Sinnaba. Era mbadde nja kwewuunya nnyo nti kwegyo $50,000 gye babawa ku leediyo zikumala okuwaayo zero balance ku mwana ku ssomero ate n'olya nako. So Marisia. Naye mukazi gwe lwaki tonneesonyiwa? Lwaki to Muzafaru temunteeka mu bintu byammwe. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't,
You can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an order of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.